abatuuze b'omu Lusaze bavudde mu mbeera ne bakuba omuvubuka ategerekeseko erya Scorpion abadde aludde ng'abatigomya okutuusa okumutta. Ogenda kola supiti tosisi amukwata akusibe osasula mutwalo 2 osasula mutwalo 45 kati obera toyina obera makomera lwaki abana baffe tebakubba temukombireninga abaana embeera Uganda tabuse fe tuli kufa. Ono okukwatibwa kidiridde kusangibwa ng'aliko ennyumba y'omutuuze ategerekeseko eya Saara gy'abadde amenya. Ono akedde okulimisa ku nnyumba ya Saara eyabadde agenda okukola okumala akaseera, ekintu ekiwaliriza abalirwana okumwekengera era ne batandika okumubuuza wakati mu kutamatama nga bw'ategeeza nti atumiddwa nannyini nnyumba era ekidiridde omuvubuka ono kudduka wana abatuuze ne bamutayiza ng'asangiddwa n'ekiso, ekintu ekitabudde ne bamukuba okutuusa okumumiza omusu. Ono omubbi gwe wasse abadde abawali banneiba baffe azze tusoose ne tumwekengera n'atula ku mulyango gwa neiba gwaffe okumala eddakiika 10 ne tulowooza ye omuntu naffe ne tumwekengera ne tugamba ono alayika mubbi kasooke tuleke. Olumaze okubeera awo najja n'agulawo omulyango n'ayingira. Abadde wali najja n'agulawo n'ayingira ne tugamba ye ono mubbi oba ki? Kwe kujja naffe ne tuvaayo wali abamulabe ne tujja ne tumubuuza musajja okola ki mu nnyumba y'abaana. N'agamba ono muganda wange Saara yantumye mulera n'ebisuubizo nzije ntume ebisuubizo mu nnyumba ye. Wano abatuuze benyamidde olw'abavubuka abatayagala kukola abasusse mu kitundu kyabwe ate ne basalawo okubatigomya. Oluvannyuma poliisi ezze n'etwala omulambo mu ggwanika e Mulago okugwekebejja. Ku lwa MRU TV, Kamoga Abdul Sabul yakusakidde eggulire lino.